Kyetulina okukola ku kyebaliza Katonda nti atuwangaaziza ne tulaba ku kiseera kino. Once upon a time omuntu gwe twalowoozanga nti alina amagezi nga option erwaliro gy'asigazza mu nsi eyo okutufuga yakukola fujjo nga kyokka kyasigazza. Once upon a time ono omusajja ayitibwanga father of the region nti ye taata wa region yonna ya East Africa ne Africa mu regional peacekeeper. Era ng'ensi amawanga n'amawanga gamuwaana nti alina amagezi. Naye essaawa eno tumunyize bannayuganda mumunyize nti option gy'asigazza yakola bya kisiru. Takyalina kyamagezi ku myaka ana gafugidde ensi yaffe. Tekyali kyamagezi nga batudde ne cabinet ye yonna n'atuuza amagye n'aleeta ba ministers be bonna nga decision gye basobola okuvaayo nayo ya kisiru. Nti kwata osindike alien scheme n'abasirusiru banne bagende balumba ekitebe kya NUP awo watuuse. Okitegera oyo ye muntu gwe mwegombanga nti okyali oyo nze nabagamba ono kyali tabeerangako mugezi. Museveni tabeerangako mugezi. Tafuze Uganda eyo nti abo bakyali bagezi siwe bali. Museveni tabeerangako mugezi always abadde atufugira ku mase. Na kuba nti no yazimba ekintu kibayita fake democracy n'asiriwaza banene abazungu kati abadde nga afuna funding nga tuli sleeping generation ne kati we tuvuddeyo ne tumulaga kulo kati ndoza mukyali ti bulijjo musiru. Okitegera just imagine kale wabanga abadde mugezi teyasobola kuzimba president agatuletera Muhoozi Kainerugaba watunudde mu cabinet yo nayo najabadde afuga nayo n'atunula maje gabadde alina n'atunula mu NRM yonna Muhoozi Kainerugaba ye gundi ye candidate asobola okutwala Uganda maaso nga yavuddewo yasobola okusikira entebe ye Muhoozi Kainerugaba a drunkard one oyo. Okitegera bwati wabadde ngali always abadde bwatyo. Essaawa eno Museveni alina ebizibu kati abiteekawo bidiversion lumba bino bikamawulire Uganda yino zembaga mateno Uganda byonna ebiri e Congo bigenda sibira Uganda. Okiraba Uganda bagitadde misango gye Congo nti ebadde ensi kuzimu ezibadde zikozesebwa okukusa ebyobugagga bya Congo. Lulinzize nga nkibagamba naye nga tekiri official kakati bakitaddemu. Okitegera ekintu ekyo bakitaddemu nti kati Uganda eri emu ku nsi ezibadde zibba ebyobugagga bya Congo. Ono mulaba wano bamuyita Samei Ruto. Omulaba Samei Ruto asinkanyani Rwaivowe. Njagala mujjukira mabega nti Samei Ruto ne Uhuru Kenyatta babadde bali mu lutalo lwaweddewo kati. Batudde wansi bali mu kurevisinga Nairobi process. Okitegera nabagabe Rwanda process bagisazizaamu bali mu kurevisinga Nairobi process. Ogiraba eri watudde wa Tshisekedi alinda parliament ye kumuwalukusa kulumba Rwanda. Tshisekedi ayagala kulumba Rwanda alinda lukusa lwa parliament alumbe Rwanda. Okitegera ne bano bali mu kutesa Nairobi process. Ne Nairobi process eno nagibagambe egamba nti we tukuba abayekera ensi gye baddukamu tugenda gikuba paka mu capital city. Olunaku olwaleero abayekera bayingira misana na kiro bayingira Uganda eyo badduka olutalo lwasituse Congo. Okitegera bakooye okubeegayirira mu region bakooye. Okitegera naye abayekera bayingira misana na kiro mu Uganda bayingira mu Uganda bana Uganda abayekera bayingira ensi yamwe buli lunaku mwebali. Okitegera Ruto ali mu kutesa ku Nairobi process. Kitegeeza nti Museveni alina okukwata abayekera bano abaweeyo oba si kyekyo bagenda mu kwapaka mu capital city. Naye njagala tujjukire oyo falo oyo tayagala banna Uganda agenda kukwata abaana bamwe abali mu makomera abaweeyo nti nno bayekera muteekeewo abiri. Agenda tandika okuwamba abaana bamwe agenda kukwata abaana bamwe abateekeyo nti nno be bayekera ba M23 kuba Museveni tasobola kuwayo bayekera be tasobola. Okitegera olwafiya gyalimu kati atandise bidiversion alese ebirwadde abifumbye biganya okukola alese simanyi ono Muhoozi alumbye diplomatic ties za Uganda zeina n'ensendala biganye tuganye muwa amakulu agenze mbale bamulagiddeyo lo kati option gyalina okukola kusindika bano basirusiru bavubuka bannaffe mu balumba kitebe. Naye nze bavubuka mwenze kambawulye this is just an advice nti simu abasoose. Okitegera simu abasoose ate mulooza nti tuba wana boy ate mbanga mulooza nti muli bakitalo temuli baboyi temuli babanda kyekituufu temuli babanda fabamu just twasalawo nti okay kati katufuke bantu babulijjo ko ya training atubere bantu babulijjo nefe baboyi tulabye ku babanda ate fe tuli babanda nkiddamu tuli babanda kuba government nambe eyo yasindika battalion ne twabera mu campaign paka wezaggwa nga mwetuli nga amasasi gavuga ne tugenda tuzika bannaffe nkyane tuddayo mwenego mwazika mu abamwettira. Mukitegera mwabamwettira naye ffe boy masasi ge twayitamu awo kati omba mulowooza nti muli babanda baboyi temuli. Si papa yali wakabi yajja na mundu mwe mujja Yasmin Abusipure. Mukitegera ate ono alina ababanda bali international e Saudi gye bali e UAE gye bali e Dubai gye bali
naye buladi ezo kirasi zammwe twazivaamu twagala nsi yaffe nammwe tubayambe tubanunule kubanga nammwe benyininyini obwongo bwammwe bukwate naye temuli babanda ekikyo nkibabulya just eyo bigambo mwe ababyewa ku intaneti temuli babanda boyi tuli babanda ne gavumenti etutya kati weewunyo oyo abasindika mukole effujjo ate atyaffe kati nga tonaddeyo w'okufa ni mukutandika kwewaana mutwagenze ne tukola effujjo just ono omusajja abaleka bulesi oyo kabavubuka na busiru we bubatawaanya okulembera otyo omuntu omuli w'ebikoola okitegera akulembera atya bwakulidinge mwebyo oyo abasindika mutulumbe ate ye atyaffe we wali obuzibu nti alina balaksi alina banka mwatoola obusente n'abawaako n'abagula mukole biki mujje mukole effujjo naye ate ye atutya just imagine tiye abatoolerako ku ssente naye ate ye atyaffe okitegere kiki tuli temulowooza nti muli baakabi nnyo temuli baakabi babboyi temulina bubanda bwe muli era nakeera ku makya n'abali e Uganda bukabuka temusobola bakonteininga ng'abali ebweru tebeegaseeko so mwewage mpola twali tulabya abanene si papa twamulaba naye yakkakkana basobi babasse kati ebimukola bya bwereere ono just abatomeza butomeza ovubuka bamwe mubukozesa bubi ebyo mugenda as a result zemugenda okulaga abaana bammwe enkya ndife twabeeranga mu fujjo ng'abavubuka bannaffe balwanira ensi yaabwe okitegeera so mukole ekirungi obuvubuka bwammwe mubukozese nga mukyali babboyi mukole ebintu ebiri byogerwako nga mukaddiye essaawa eno tukola CV tetumanyi oba tunaatuuka mu Uganda gye tulwanirira kubanga oyo buli watunula ku simu wano n'abikula vidiyo yange muteeka ku bunkenke okitegeera emuteeka ku bunkenke kakati ate mmwe ate asindika ffe asindika mmwe eriffe nga ye kennyini just nze n'okwetunuzaamu essimu bwe nti ave Uganda n'akuba essimu direct n'agamba we nkukwatako nkusse oba nkuwa ssente bwe ziti ne mugamba kati nnumba ky'oba okola ekyo okitegeera audio zinazisindika ennyingi ennyo wotabikomya naye twamugamba tetugenda kujjamu kakati ate ye atyaffe ate mmwe mulaga nti mulumba ffe ate nga ye yabatuma lwaki ye teyesitukira najja n'atulumba mukitegeera so bavubuka bannaffe boyi mweswaza naye ffe tetulina time yammwe naye ate mbabuulira muli batono nnyo just time is ticking and time is the best teacher time will tell mukole effujjo lyammwe mukole byonna bye musobola naye time is going to tell respect freedom fighters respect abaana beeka just time